aha mukoro gw'abahamuzi gito gwa ruharo omuri MBARARA Okwijuka ekireki abasiraamu bashabwa kugira okwikyereza no kuraba mu kubonabonesebwa aha kireki kya 26 okwezi kwa mukaaga abasiraamu mu Uganda nibijuka okugaruka kwa Mbogo orokumanywa nka jjajja w'obusiraamu omu byafaayo by'ediini omu ihanga obu yaruga omu buzaaho omu ihanga rya Zanzibar aho yabiira yirukiire bwa nyuma y'okubingwa n'abandi basiraamu igana omu mwaka gwa 1893. So tujjukira ebintu bingi nnyo ebikwata n'Embogo olw'okubeera nti batuyita nti abasiraamu ba Mbogo ye yatuwolereza mu central government nti abasiraamu bajja kubeera n'ebintu bitaano. Ekisookera ddala nti omusiraamu ajja kubeera n'akabonero akatamuvaako. Akabonero ak'okwambala nga kati wano bwe nti bwe nnyambadde buli wembeera bagamba nti oyo musiraamu. Emikoro yoona y'abahamuzi gito gwa ruharo ahi babaasa kwejonesa ebyafaayo bya Mbogo jjajja w'obusiraamu omu ihanga. Ona Mbogo era n'atuteeseza ensonga y'okusala ebisolo nti abasiraamu be bajja okusalanga ebisolo mu ggwanga. Naga nti bwe tunaabanga tuwasa omusajja ajja kuwasanga okusinziira ku Kulaani era ky'oba olaba mu busiraamu omusajja asobola okusinziira ku busobozi bwe n'awasa abakyala bana. N'obukulu bwa Mbogo okusoma eddiini yaffe ne tugitegeera nga abasiraamu abakyala abasiraamu kye twafunamu kwe kwebikira ennyambala yaffe y'ekisiraamu netwebikira ng'obusiraamu bwe bulagira n'abaami baffe okubeera nga bambala amakanzu n'enkofiira. Era olwaleero tukuŋŋaanidde wano lwa busiraamu okusinziira eyo gye butandikidde kuba tekiba kituufu kubanga tomanyi gy'ovudde n'otegeera gy'ogenda. Abasiraamu bagaruka bashabwa okwetebekaniza ebiri 10 ebiboorekyeriire kuzamu eby'okusiiba ngo basiibe hamwe n'okukora emirimo mirungi. Kiba kitegeeza ku lunaku olwokusatu olwa wiiki eno gye tutandika tujja kuba tukuberayo ku mwezi kubanga tujja kuba ziri ennaku z'omwezi 29 nga bwe gulabika ku lwokuna abantu batandike ibaada y'ennaku 10 ezisembayo ezitandika ezisooka mu mwezi gwa Ramadhaani. Amakuru gasha kwa fatana na gudi ahabwa Agacencwire.